Salt TV Omunyo Live. Minister wa Kampala Hajat Mensa Kabanda bwabadde ku ssomero lya Kibuli Police Children's Primary School ng'abawa ebikozesebwa ebibaweereddwa eggwanga lya France. Bw'atyo alabudde abakulembeze b'amasomero ate abagufudde omuze okutunda ettaka lya gavumenti nti kaakubajjuutuka. Gavumenti ng'eyita Minisita wa Kampala Mensa Kabanda erabudde abakulembeze b'amasomero abeenyigira mu muze gw'okutunda ettaka ly'amasomero ga gavumenti naddala ebisaawe nti kaakubajjuutuka. Kye tugamba aba board members, school management ne ba head teachers balekera okutunda ebisaawe by'abaana b'amasomero kubanga kino ky'abaana si kyakwejalabya wabula twagala abaana babere nga bali healthy mu masomero baveemu nga bate nga twa-identify n'abalina talent basobole okubanga bakona naye bw'atabaawo kisaawe omwana tasobola ku-exercisinga rights ezimugamba nti kati osobola okuzanya omupiira, osobola okuzanya netball, osobola okuzanya basketball naye ng'ebisaawe binnyo bye tumanyi nti babitunze ne ba head teachers ababitunze nabo beemanyi. Minisita era ayongeddeko nti bangi bakwatiddwa era nga mu kiseera kino gavumenti eri mu kukola ekisoboka okulaba ng'ebisaawe ebyatundibwa biddizibwa. Twakyogerako dda era tukyakyogerako ne Parliament yakyogerako era tukyakinoonyerezaako okulaba nti ebisaawe bimu bikomawo. For example amasomero agamu agaali gabitutte naye nga tukyabikomyawo okulaba nti bikomawo mu Kampala bidde ku masomero galyo ge byalimu. Kyakyobola nga saagaana boogerako naye nga gye bali era nabo beemanyi naye nga katukikozeeko ne kesi nga KCCA schools okulaba nti ebisaawe byaffe bikomawo ababitunda babaddize ssente zaabwe ffe twagala bifaayo byaffe abaana baffe basome. Abakulembeze okuva mu divisioni za Kampala nabo beegasse ku Minisita wa Kampala okubanja ebisaawe ebyali byatwalibwa bikomezebwewo. Ebyemizannyo mu nsi yonna bye bikyasinze okusasula okugatta abantu n'okulabika nti bireetawo obutebenkevu. So ebisaawe bino eby'abaana bano abato bye balizanyiddemu ne baba nakyadde bwe bitundibwa mu ngeri etategeerekeka tukivumirira kikola kya buli bwanguzi era nze nga kyapasona ebyenjigiriza mu Kawempe awo we tusinze okuteeka essira ekibbattaka mu masomero n'ebifo by'ebyemizannyo. Minisita wa Kampala okwogera bino abadde ku ssomero lya gavumenti erya Kibuli Police Children's Primary School erisangibwa e Kibuli bwe babadde bafuna ebikozesebwa mu byenjigiriza ebibalirirwamu obukadde 85 nga muno mulimu emipiira, goal post, uniform z'emipiira okuva mu mikwano gyabwe ab'eggwanga ly'e Bufaransa. Abakungu okuva mu ggwanga lya France batutegeezezza ensonga lwaki basazeewo okutonera abayizi b'amasomero ebyemizannyo. Is a great symbol of the French-Uganda friendship, as this court was sponsored during the French-Ugandan Friendship Week in 2018, and it has given the students many opportunities to learn how to play netball, volleyball, basketball, and football. Thanks to this beautiful project and partnership between the Euro Metropole of Strasbourg and Kampala Capital City Authority, pupils will have the opportunity to practice different sports in better conditions, and teachers will benefit from training to improve the teaching of sport. Akulira ebyenjigiriza mu kitongole kya KCCA Charles McNaught atubuulidde obulungi obuli mu baana okwetaba mu mizannyo. Football, handball, netball, as well as other equipment that you have seen, which is going to enhance the upbringing of our children in the schools. We believe that through this equipment, the children are going to have values of team building, they are going to be more confident, they are going to be more healthy, they are going to be more active academically in their schools, and so this will promote achievement of their learning outcomes. Bikusakiddwa Andolo Bone ne Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.